This is Rock Pantilla, the danger, Yes, alright. Kabakadde kamawulire gaffe fifije thanyisankanga bulijjo nze mbeera ntuuse okubanga ate nga kutuusako kansubire nti oli malira disana yonna gyesinzira okubanga ate ogyekumira ngamba nti okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe atanaba kubanga osubscribinga sijja kowa kukujjukiza nti beera nga osubscribinga ku channel yaffe twongere okubanga tunyumirwa nga n'okuyiga bwe tuyiga. Yes, munaku ey'ekitalo ennyo omukulu amanyiddwa nga Barack Obama ngono yaliko omukulembeze w'eggwanga eri Amerika bw'atyo avuddeyo n'abeera nga abika jjajjaawe abadde amanyiddwa nga Mama Sarah Obama yafudde ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero ku myaka 99 egy'obukulu. Ya Mungu bw'atyo abeere nga ate munange omwoyo gwe aguwumuza mirembe ate nga si ye yekka aviiriddwako omwagalwa wabula ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Ray J naye bw'atyo olunaku olwaleero amawulire gamusanze ag'okufa kwa taata we era n'avaayo n'ennaku ey'ekitalo ddala n'agenda ku mikutu migatta abantu n'abeera nga ate ayisaawo amawulire ago ag'okubanga abika muzeeyi we oba kitaawe afudde. So nno emyoyo gyabwe Mungu agiramuze kisa n'emibiri gyabwe gibeere nga giwumula mirembe. Ate okuddako mu ggwanga erya Tanzania ew'omukyala pulezidenti omujja amanyiddwa nga Suluhu ye emirimu yatandise dda okubanga ate agikwasaganyiza ddala bukwaku ngono tagenda kubanga aliisa bijjanjaalo mpiso oluvannyuma lw'okuba nti bw'atyo yagenze mu maaso okubanga asuspendinga Tanzania's Ports Authority boss era nga kigambibwa nti oyo yamususpendinze gwa bukumpanya. Ye emirimu wakubanga ate munange tagenda kubanga agigayalira n'akamu n'akatono ddala twongera okubanga tumuteeka mu ssaala abakyala batera okuba abamalirivu mu bintu bino naye ng'ate mubufu okwawukanako ku nsonga eno ekigenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda be baana abadda ku ssomero ekigambibwa nti omuwendo gw'abaana gwe bagenze mu maaso kubanga bazuula nga bali mbuto gwo guli waggulu ddala. Abaana bangi abavuddeyo n'embuto mu biseera bino ebya COVID-19 bye baamala nga bali waka era nga kigambibwa nti n'aba P7 mwe bali bayitirivu ddala era nga yo Ministry of Education evuddeyo n'ebeera nga etegeeza nti abaana abo abali embuto mu biseera bino eby'okutuula ebibuuzo bo bagenda bongeramukko ku budde we bibanga pepa ya ssaawa 2 bondoza bajja kukolera essaawa 2.5 olw'ensonga nti nga bw'omanyi bamaama abali embuto babeera basumbuyibwa. So nno tubeere nga tubasabira obuwanguzi munange. Ate okuddako essaidi eno ye mwana muwala amanyiddwa nga Evelyn Lagu yatinagika bulungi nnyo nti Ministry of Health yagenda maaso okubanga ate ekkiriziganya n'abantu abagenda maaso okubanga ate bateekateeka ebivulo by'okubanga basondera mwana muwala ono ssente era nga ebivulo byasookedde ddala byagendedde ddala bukwakku bulungi nnyo wali ku Theatre La Bonita ne ku Freedom City ne bigendera ddala bulungi awatali wadde kugamba nti oba ki naye kino ekivulu ekyasembyeyo era nga kyo kyadde supposed okubeerayo olunaku olwa Sunday munnange tekyasobodde kubanga ate kigenda mu maaso oluvannyuma lw'okuba nti poliisi yagenze n'ebeera nga ebagombamu obwala ng'egamba nti bavudde ku mateeka ga COVID-19 oba bagamenye kisookera ddala bakoze omujjuzo babadde bangi ddala ate ekyokubiri tebalina masiki abazze mu kivulu tukagamba ne bugundi ne sanitizer nga tebabirina byonna kino nno kyaviiriddeko omukulu amanyiddwa nga Bossa Sserunkuma okubasaba n'abategeeza nti kale bwembanga kino ekivulu mu kikansolinzi ate nga kibadde kikutteyo bulungi okusingira ddala ku biri ebyasoose mubeere nga munange mutuyamba mutuwa olunaku olulala tutegekeyo ekivulu ekirala tusobole okubanga ne zino ssente tuzifuna bwe kiba kiganye nga temujja kukkiriza kutuwa lunaku lulala kale mubeere nga gavumenti balance asigaddeyo emutopingako omukyala agende babeere nga ate munange bamulongoosa. Okuddako ew'omukulu amanyiddwa nga Abitex ngono nno omukulu bivulu promoter bw'atyo avuddeyo n'abeera nga tanywa guteeka ate nga si musanyufu n'akamu n'akatono ddala nga tasalikako musale n'ategeeza nti abali mu buyinza babeere nga munnange babawaako ku buyambi olw'ensonga nti abantu bano obamaze ebbanga ddene nga tebakola bw'atyo n'asaba nti mu bbanga lino erya wakati w'olunaku olwaleero n'olw'enkya babeere nga bafunayo ku buyambi singa biba biganye olunaku olwokusatu bagenda kubanga beesulamu akambayaaya babeere nga beekalakaasa mu mirembe bwe batyo boolekere ku bakulu bekikwatako era nga ye agambye nti bakubanga babakulemberamu ng'era y'omu ku abo bagenda okubanga babakulemberamu omwanno avuddeyo n'abeera nga amenya abantu abasingira ddala okuba mu entertainment industry okugeza ng'abayimbi bannakatemba bano banina bibaala bano bantesitesi ba bivulu bonna naye nga ategeeza nti naawe nga oli eyo ng'okimanyi nti bizinesi yo munange bagiteekako full stop beera nga obeeyungako mubeere nga mugenda okubanja eddembe lyabwe nti singa gavumenti tevaayo kugamba nti egenda kubaako ssente zibawa musobole okuba nga mwebezaawo mu mbeera eno bw'atyo bwasazeewo nti mugende mubeere nga mwekalakasa mu mirembe naye enanga ye avuddeyo n'abeera nga abateerako okulabula nga bukyali. Ate okuddako ewama na mulenzi amanyiddwa nga Kabako n'emikolo gimubuuba era nga kaadi azitambuza awatali kussa mukono bwenjogera olunaku lwabadde lwa Sunday okubanga ate munange bw'atyo agenda mu chaachi Kawaala ewama na mulenzi amanyiddwa nga Pastor Jengo bw'atyo abeere nga munange asuulayo kaadi naye yatuuseeyo abantu n'asooka n'abakumamu omuziki mu kkanisa awo mu kunyeenya amatabi n'asooka n'abayimbira oluyimba lwa namba emu
kabako nga bw'omumanyi naye ngera bw'omanyi bulungi nnyo n'omugenzi bino byalinga bimunyumira nga ba Gravity bakyalayo mu kyaki eno ne bakubirayo ennyimba zino zimbuzi yakutudde ebiki ebyo byonna byali bigenda maaso kubanga ate bibeerawo awo mu kanisa so naye nno bw'ati bwe yakikoze ng'agezaako kubanga atwalira Pastor Jengo Card ey'okubanga ate amuyita ku mikolo gye egigenda okubaawo ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna wali eri ewa MPG ng'agezaako kubanga ayanjulwa mu bakadde ba mukyala we amanyiddwa nga Jazira ye kadi afubye kuzigaba buli omu agenze amuwa ate ekiri wano ekifumba nga kyo kinaatera okubanga kisaanukulwa kye kyamwana muwala amanyiddwa nga Mary Butter okubanga ate yakwataganyeko dda ne Kemisera era nga bano bakoledde akayimba ke batuumye Do You Love Me Too kakati katubeere nga tukalindira tuwulire kanaawulikika katya kubanga bombi bano tubadde tuludde okubanga ate tubawulira mu nsiike ey'omuziki ate ku side eno eya mwana muwala amanyiddwa nga Florence Nampijja bwe batyo banninjas be bavudde ne babeera nga bamuyiwamu akabaga ak'amazaalibwa era nga avudde n'abeera nga abeebaza abantu bano baba celebrities bano munange abaana bagenda maaso okubanga babalaga omukwano ne babeera nga baformingawo bu groups ba Die Hards kwegamba ne babeera nga bagenda maaso okubakolera ebintu ebifaanako ebiti twalaba recently Farida Nakazibwe nga naye avaayo nga yeebaza ba tiimu Farida waliwo bano ba Diana Die Hards kakati waliwo bano ba ninjas ba Florence Nampijja kwegamba bano ekintu bakijjanjawaza mwebale nnyo mwebalira ddala olw'omukwano ogwo anyways kubeera ku havinga fans oba kitegeera we bityo ebitambula eruyi eyo so nno ye mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose bwatyo avuddeyo n'abeera nga atabukira aba Facebook in-laws oba ba online in-laws nga bagamba nti banange mumugyeko akanyampi ejjula oluvannyuma lw'okuba nti muyitiriza ekigambo it will end in tears ku posts ze okitegeera n'abategeeza nti bwe kiba nga tekyatandikira in tears lwaki kibeera kimalirizibwa mu tears mu bufunze bwe kiba nga kyatandika mu ssanyu era kijja kuba nga kiggwera mu ssanyu kwegamba mulekera okubanga mukolima it will end in tears all the time it will end in tears awulira nga akoze ki abikoye ate munaye bw'otunulira ku mwana muwala amanyiddwa nga Sheila Gashumba anti bye bimu ebyo mwagenda muteekako it will end in tears and finally it has ended in tears kati naye ndowooza bw'alabamu embeera efaananako bw'eti awulira nga munange ebikolimo by'enkoko bitira ddala kamunye so n'afunamu okutya okwo naye nga mu byonna ky'olina okumanya nti Mukama Katonda kye yatandika era yakikola ki yakimaliriza ate kyagasse tewaba akola ki tewaba ayawula so nno tokkiriza bano bapalapase kubanga bakumalako emirembe kuba bo babeerawo kubanga bakalakata mu buli ango so munange beera eyo weefumbire beera n'emirembe gyotoweraliikirira nnyo kiri awo so nno okuddako ewo omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool ono nno abadde nga alinawo akantu akagenda mu maaso awo Mugagamero family naye nga kakati ku mulundi guno basazeewo babeere nga bakigaziya nga kyenjogerako kyekyaki yavuddeyo n'abeera nga bakola sako ekitegeera kusonda ssente kiringa kibiina naye nga agamba nti kino kigenda kubanga kigasa abaana abali mu Gagamelo ab'omu Gagamelo family ne ba fans mwe mugenda okubanga mukifunamu naye nga mulina okubanga munange mweregisteringa era nga okwewandiisa kujja kubeera kwa mitwalo 5 egya Uganda era nga bagamba nti ekintu kino naawe atali mu ggwanga lyatu Uganda kijja kubanga kikutwaliramu ojja kubanga oganyirwamu mugenda kubanga musavinganga ssente so nga wobanga oyagala okwewola okwekulaakulanya osobola okubanga ogenda mu maaso ne weewola nobeera nga omaliriza ebizibu era nga agambye nti akireese okugoba obwavu mu baana abagagamero n'abawagizi ba Gagamero bo kitegeera kwekulaakulanya sawa yakwenunula sawa yakwejja mu bwavu kansubire nti ensonga eyo gitegeere ddala bulungi era nga agamba nti buli muntu anaaba yeewandisiza ajja kubanga alinamu shares ya mitwalo 2 egya Uganda ng'entandikwa so no kasubire nti ensonga yange ogifunye bulungi kasita gw'oyingira we papa ne weewandisa emanya ebizibu biwedde obanga oyagala looni ogenda yagayo bugenzi kasita obeera ne kaadi eraga nti oli wa Gagamero bajja kubanga bakuwola nga okola bizinesi yo ng'etambula ng'ate ssente bw'ozzaayo mpola mpola bw'atyo basobodde okubanga munange akitandikawo obanga akikwasaganya ne sukwadi ye okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Jack Chandiru era ng'ono abadde atubuze ku maaso ffe abanyumirwa omubali gw'Abannayuganda mwana muwala ono abasinga obungi tuyina story gye tumumanyiiko era nga abasinga obungi tugamba nti mwana muwala ono yagetinga addicted ku drugs zino ez'enjaga jjukira drugs za mirundi 2 waliwo drugs eddagala ne wabaawo drugs enjaga kati abasinga obungi bagamba nti yagetinga addicted ku njaga naye ye yavuddeyo n'atuwa side eya story ye naye nga mpanvu nnyo nga bw'okiwulira naye nze
ngenda okukola ngenda kubanga nkutemeramu ko nkugiremu oba nkunokoleremu ebyebikulu naye ng'ekisingira ddala okuba ekikulu kye ekyokuba nti yeewaddeyo n'abeera nga avaayo n'ategeeza eggwanga nti agenda kubanga ayamba kwabo abaana oba abantu bonna kubanga yagambye nti kino tekisosola mukulu oba muto oba mukadde okugetinga addicted ku any drug n'abeera nga agamba agenda kubanga abayambako basobole okubanga munange alwanisa ekintu ekyo ekiba kibalimu kubanga kiri so deadly olw'ensonga nti ye embeera gye yayitamu yali nzibu ddala era nga wenjogera yavuddeyo n'abeera nga awandiika akatabo ku lugero lw'obulamu bwe terubadde lwangu yagezaako okwetta emirundi egiwera ddala 4 mirambiira naye nga gyonna asimatuka ekisookera ddala agamba nti tabeerangako munywi wa njaga ng'abantu bwe bakirowooza mu Uganda yonna agamba nti ba bloggers bagenda mu maaso okubanga bakijjanjawaza nga bataminga drugs zino ez'eddagala okuba nti baziyitamu enjaga ye agamba nti yagetinga addicted ku drugs ku ddagala nga gwe bwona olwala omutwe naye nga wagumanyiiza nti woba tomize panado tegusirika okitegeera so yagenda n'afunamu pain mu mugongo oluvannyuma lw'okufuna obulumi obwo naye nga time mwe yagifuniramu baali bakyaka nnyo we babayitiranga ba blue threes ng'ebintu bitambulira ddala bulungi kwegamba nga awulira tayagala kuvaawo wadde n'eddakiika n'emu kubanga asubwa ekintu kyonna obulumi we bwajja yagenda bw'atyo mu ddwaliro n'alaba omusawo wabula mbw ate ne basooka ne bamuwaayo ka painkiller akaweweeza naye ebintu bino byagenda ne biwanvulwa nga baagala kubanga ate bamulongoosa ekintu ky'atayagala ye nga ye omuntu n'agamba ate kati wenna agenda mu ebyo ngenda kubanga ngayalanga sikyasobola kubanga nkuba muziki gufa bakula bulungi kwe kusalawo abeere nga agetinga eddagala eryo buli we yafunanga obulumi n'abeera nga eddagala eryo alikozesa kubanga yamanya bwe baliyita ng'asobola okuli accessinga n'aligula n'abeera nga alyekuba mpola mu kusookera ddala gamba nti mukwano gwe yagenda nga maaso okubanga alimukuba oluvannyuma n'amala n'agraduatinga mu kulyekuba nga tekikyamuwa buzibu takyatya n'abeera nga aliyisa mu mikono mu misuwa ne ku magulu yali kubangako buli wamu omubiri gwonna n'atuka ekiseera nga buli wamu bwamanyi nti empisa eyitawo agiyisaawo emikono gino gyatuuka ne gitandika okuba nga givunda okitegeera era ng'agamba nti waliwo ne extent we batuuka okubanga bamusala ku bisambi bye okubanga bafiringa emikono gino ng'ennyama yayonooneka skin yayonooneka so nga mu kusookera ddala yali baalimbanga abantu nti yakola ki yajja omuliro so nga tewali muliro gwali gwejja naye empisa ezo ze zaali zamwonoona naye nga mu byonna ekisinga obukulu kyasinza okuba nga asimbako essira kwe kutegeeza bannayuganda nti ye tanywangako ku njaga nga emulowooza wabula yali addicted ku drugs oba lino eddagala eriweweeza obulumi lye lyatuuka ekiseera nti yatandika nga yeekuba empisa emu wabula obulumi buli olwajjanga buli weyawirangamuko obulumi buli nti olw'okuba yalinga yeekuba empisa obulumi obwo ne bugenderawo ng'ajjayo empiso ne yeekuba mu bufunze yakozesa overdose kwegamba n'atuuka ng'ali addicted nga lwalulira obulumi awulira ayagala yeekuba empisa eyo nti olunaku lwatuuka nga yeekuba n'empisa eziwera 20 ekintu ekyamuviirako ddala okuba nga ate kikosa obulamu bwe agamba nti ono gwolaba yatuuka nako okufumbirwa muzungu era n'afumbayo emyaka 2 naye oluvannyuma abantu batandika okuba nga basekeera omwami oyo nga omanyi olugambo terwebulizaayo batandika okuba nga basekeera omusajja oyo nga bamugamba nti yawasa omukazi omunywi w'enjaga ate nga ali addicted naye ye ku lw'obulungi bw'omusajja nti yali yamwagala n'asalawo relationship agikomye olw'ensonga nti yali agenda kuba nga ayonoona career y'omusajja kuba omusajja yali wa kitiibwa nnyo ebyobufumbo n'abivaako ekyasinga omumalamu amaanyi kwe kuba nti bannayuganda buli we baamulabanga ekisassalala nga tebagezaako kuba nga bamusembeza ate nga yalina ekizibu kye nga butuufu yeetaaga omuntu okumubeererawo kino kyamuviira kubanga agenda mu ggwanga erya Kenya n'abeereyo ne mukwano gwe eyamusembeza eyamukyusa eyamulabirira eyamufaako okutuusa kati wazzeemu essuubi nga we kugambye nti yagezaako okwetta emirundi 4 mirambiira but things didn't kuyitamu nga bwe yali akyagala ono yatuuka okwekyawa era agamba nti n'abafamire ye waka baatuukako kumusimira entaana nga beyeekola bibasusseeko okitegeera so agamba yayita mu bulumi bungi nnyo kwekuvaayo bw'atyo n'abeera nga akola akatabo abizingazinga obulumi obwo abeere nga abuteeka mu katabo ali busomako oba n'abalijja bali busomako eyo yemboozi bwe nti okuba nga ngifunzafunza naye nga twebaze Mungu okuba nti munange yakomyewo era nga agenda kubanga addamu okutandika obulamu bwe bujja so nno tumusabire nti akatonotono akasigaddemu nako kamuggweremu ddala awonere ddala munange n'abagwa mu ttuluba eryo Mungu abeere nga abayamba okuwona wabula mu byonna sibiridde omuntu okugezangako okubanga agoberera ebyo abasawo baba bamugambye si lwakuba nti eddagala olinako alidi ate obeere nga olyekubamu excess kamba sibulire wano hatakumira mpeera abankumire mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba.